ono ye Machete Yasin afuse ensonga kubasibe omwenda 9 abasibe abagaana okukkiriza ebisuubizo bya Museveni, ensimbi, emirimu, ennyumba, emmotoka okuwaayiza President Kyagulanyi nga yakulemberamu banne abo omwenda ne bagamba nti nedda ffe tujja kukkiriza byakuwaayiza President Kyagulanyi Ssentamu nti nno mutemu mutujju era nti mwalusanga n'ebbomu wabula muleete obujulizi bwammwe bo butulumike okusinga ffe okwerumiriza waffe tumanyi tulina musango kati nno Machete naye afuukidde eddala ensonga ate kati yazze mu kifo kiri ekyalimu Olivia Lutaya kati ate Machete abikubye ali waggulu nnyo olw'ebyo ebigambo byayogera olwaleero era ng'ensi yonna atamasi gatadde ku Machete era gye no Museveni yatandise dda okufeesa olwa Machete ono kati tufuna ebigambo bino ebya Machete then tutambule. Myaka emikadde mwami Museveni yagamba bajjajja baffe nti muveeyo tulwane Idi Amin ensi agenda giguza abawarabu agimalewo omufirika owaddala ali mu kukola bwawusigalo is a house made for white person which is wrong. Afrika yaffe nga abaddugavu n'ettaka lyaffe abafirika tetuteekeddwa kukola bwawusigalo mu bazungu. Mu lwero eyo waliyo abasajja basima omusenyu naye nga kye bakola omuddugavu yo omulimu ogumusasuza kufuuwa kafirimbi agoba obunyonyi mu muceere. Abachina bo nga bo abamagulu meeru bo ne babeera mu weema zaabwe z'akabi ne bali ebyakabi ne bali ebyennyanja ebyakabi naye nga omuddugavu oyo afuuwa firimbi agenda kukolera 3,000 bajja tula ku nte nga baziyita embalaasi. Omuntu omulamu talwanira mmere. Omuntu omulamu era ategeera alwanira ddembe lye kubanga alina eddembe lye yoyo afuna amazzi amalungi n'emmere ennungi n'abaana be ne basomera mu masomero amalungi. Wabulamu abatalina bulamu era abatalina ddembe lyammwe be bammwe nga munywa amazzi ge gamu n'ente ezibeera eyo mu byalo n'embizi z'omu kibira era ne mumaliriza nga mulute n'abaana bammwe mu masomero agakyalumu envunzi gali ku levo ey'okuleeta obusa ne tugamaala. Ewaffe gye njogerako teri yadde ebbalubu y'amasannyalaze eyaka naye mutugambye nti kyamukisa mulungi tusomera ku intaneti. Palamenti ya Uganda yafuuka toko show. Tekyali palamenti wabula kobaane we beekobaanira okubba bannayuganda. Looni ya bodaboda tetukyagiyita looni wabula ffe tukiyita modern day slavery nti tuli mu buddu obwaddala ate nga tweyagalidde era ewatali akusindiikiriza okuleka embeera okusindiikiriza kubanga gwe weebuuze nti pikipiki eye miliyoni 3.4 oba 4 lwaki walibadde ogivugira looni ku miliyoni 8. Kitegeeza tugenda vuga looni eyo emyaka 2 n'emyezi 2 n'agenda ogimalayo nga piki yo kenyini olede ewedde musuku olwo nga nina okuddayo era nsabe looni enki nsabe looni endala. Kitegeeza buli lunaku buli mwezi buli mwaka ngenda kubeera mu buddu naye nga obuddu obwekyeyagalire. Omusomesa okujja osomesa omwana wange amala kulimako alina okuyiisa omwenge gwe alina okusesa mu kyokero kye alina okuleka nga apanze tanuulu ye alina okumala okuba ku nkasi nange olw'okuba piki nagivuzeeko kati n'enjita ngenda kukwata omwana musomeseeko ewaka nange ebitono bye nasomasomako tumalirizenga owange afunye obubonero bwe batasobola kugabirako bathale mu masomero ag'akabi era nga bathale bajja giwoli eyasomera mu ssomero ly'akabi. Yenze Sekitoleko Yasin abangi gwe bamanyi nga Machete. Yoyo yennyini tewaliwo okulanga kulala Sekitoleko Yasin abangi gwe bamanyi nga Machete kiganda kyange. Oyo message eyo gy'olaba ku Sekitoleko Yasin gy'olaba ku Machete. Kati nno President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yabadde ayogera ku Machete amwogeddeko ebigambo bino agambye bw'ati wuliriza nnyo bulungi n'omutima gumu gwennyini. President Kyagulanyi ng'ayogera ku Machete olwa resilience oba olw'okuguma olw'obugumu kwe yateekawo
okw'amaanyi okulaga General Museveni noffe tetugenda kukkiriza bye tutaakola. Leeta obujulizi okube ku mmeeza otulage embuno ffe tulina omusango otusalire bwe tuba tugutusinze naye tugenda ffe kwewaayiriza ate nga gwe watukwata nga tulina bujulizi. Sooka leeta obujulizi okube ku mmeeza ffe tulina buzibu naawe noba tulina bujulizi tuleke tujja kubeerayo mu kkomera. Kano ebyo bigambo bya Machete President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abyogeddeko bw'ati agambye wulira bulungi nnyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ayogera ku muganda waffe munywanyi waffe Machete Yasin agambye nti Comrade Yasin ulategeeza Machete Comrade Yasin ategeeza ani Machete nti Comrade Yasin Sechito, mostly known as Machete, is one of the 9 who refused to plead guilty to the trumped-up charges. He remains detained at Kitara prison for no crime whatsoever. Video like this can show you the real reason General Museveni wanted them in prison. Hunger in their comrade, freedom is in sight. Bigambo ya President Kyagulanyi byogedde ku Machete Yasin nti bino ebigambo bino byolaba Machete byayogera ensonga lwaki General Museveni yasalawo okulaba nga abakaliga babeere mu nkomyo okubanga tebavaayo kubanga yalaba nga abasajja bazibu bakambwe n'asawone bano nabbateeka mu nkomyo okubeewonya. Bigambo bino myaka emikadde mwami Museveni yagamba bajjajja baffe nti muveeyo tulwane. Idi Amin ensi agenda jiguza abawarabu agimalewo. Omufirika owaddala ali mu kukola bwawusigalo is a house made for white person which is wrong. Africa yaffe nga abaddugavu n'ettaka lyaffe abafirika tetuteekeddwa kukola bwawusigalo mu bazungu. Mu lwera eyo waliyo abasajja basima omusenyu naye nga kye bakola omuddugavu yo omulimu ogumusasuza kufuuwa kafirimbi agoba obunyonyi mu muceere. Abachina bonga bo abamagulu meeru bo ne babeera mu weema zaabwe z'akabi ne bali ebyakabi ne bali ebyennyanja ebyakabi. Naye nga omuddugavu oyo afuuwa firimbi agenda kukolera 13,000 bajja tula ku nte nga baziyita embalaasi. Omuntu omulamu talwanira mmere. Omuntu omulamu era ategeera alwanira ddembe lye kubanga alina eddembe lye yoyo afuna amazzi amalungi n'emmere ennungi n'abaana be ne basomera mu masomero amalungi. Wabulamu abatalina bulamu era abatalina ddembe lyammwe be bammwe nga munywa amazzi ge gamu n'ente ezibeera eyo mu byalo n'embizi z'omu kibira era ne mumaliriza nga mulute n'abaana bammwe mu masomero agakyalumu envunzi. Gali ku levo ey'okuleeta obusa ne tugamaala. Ewaffe gye njogerako teri yadde ebbalubu y'amasannyalaze eyaka. Naye mutugambye nti kyamukisa mulungi tusomera ku intaneti. Palamenti ya Uganda yafuuka toko show. Tekyali palamenti wabula kobaane we beekobaanira okubba bannayuganda. Looni ya bodaboda tetukyagiyita looni wabula ffe tukiyita modern day slavery nti tuli mu buddu obwaddala ate nga tweyagalidde era ewatali akusindiikiriza okuleka embeera okukusindiikiriza. Kubanga gwe weebuuze nti pikipiki eye miliyoni 3.4 oba 4 lwaki wali badde ogivugira looni ku miliyoni 8. Kitegeeza tugenda vuga looni eyo emyaka 2 n'emyezi 2 n'agenda ogimalayo nga piki yo kenyini olwedde eweddemu supu. Olwo nga nina okuddayo era nsabe looni enki nsabe looni endala. Kitegeeza buli lunaku buli mwezi buli mwaka ngenda kubeera mu buddu naye nga obuddu obwekyeyagalire. Omusomesa okujja osomesa omwana wange amala kulimako alina okuyiisa omwenge gwe, alina okusesa mu kyokero kye, alina okuleka nga apanze tanuulu ye, alina okumala okuba ku nkasi. Nange olw'okwa piki nagivuzeeko kati n'enjita ngenda kukwata omwana musomeseko ewaka nange ebitono bye nasomasomako tumalirize nga owange afunye obubonero bwe batasobola kugabirako bathale mu masomero ag'akabi era nga bathale bajjajjiwa oli eyasomera mu ssomero ly'akabi. Yenze Sekitoleko Yasin abangi gwe bamanyi nga Machete.
yoyo sekitoleko Yasin abanyi go mumanyinga Machete era nga ye Machete ensonga azogedde kati obwongo obwo General Museveni bwe yatya n'agamba singa buno obwongo buno busigalawo n'engendo okulayira tebujja kunzikiriza kulayira abaana bali balayidde nti kalebe Katonda General Museveni ng'alina okuteekawo akatengo ng'alina okuteekawo okutya Uganda ido bateekamu okujugumira batya bagambe ho kakutaabo naffe atumaze kekakoleko kake yakozesa naye era yalondangayo obwongo era botunulira bano abantu bano ababadde mu makomera ba foot soldier basajja baali b'amaanyi bakyala baali b'amaanyi ekitegedde sigamba mbu balasi b'amaanyi obalaba amaanyi ne bano baali bazimbye ekintu kyabwe nga kigumye nga kinene bano baali balina komandi nga bagamba nti ebeera era General Museveni tubala yakankana empale ng'alina bakwata ng'obudde bukyali n'ababuliza munda naye twebaza Mukama nti baganda ffe bavuddeyo wadde bakyatagala ne Olivia Kasita ye waali ate ne Machete Yasin muganda waffe naye akyali solid ensonga akyaziremeddeko ensonga akyaziriko ensonga akyazinywezeza agamba ekiba kibe ekijja kijje ekikula kitya kikole kitya naye nze Machete Yasin sekitoleko siva ku nsonga siva ku ndaya sinza kwewaayiriza sinza kuwaayiriza Kyagulanyi Center mu Robert Bobo ngambe no mutemu ngambe nti mubbi ngambe nti muyekera olaba balibe yagambe ne bakkiriza twali kye yabawadde olonza agenda kumpaaki ate nga kino General Museveni kekakudde kwake yandizanye nawangula emitima gy'abakyali mu makomera nolaba balibe watadde bakyali mu kutagala naye abadde abatembe yakati ali mu kusaba bisonyiwe bannange mu nsonyiwe no full figure ali mu nsonyiwe banne mu nsonyiwe nazizo omusango kati ani agenda okwogerayo baganda bange bali mu Haji Dini Sanya bone adda atembeeta nzirangera batwale wa muzeeyi mbatwala Kyankwanzi simanya mbatwala Kisozi simanya mbatwala Kitalya mu ebite birimu simanya mbatwala yonzo mu State House jeno agenda kubawo emmotoka agenda kubawo ente naye batajjukira manyo abantu bano tebajjukira bulungi waliwo omulenzi bamitanga Ashbaga Kato kati yadda mu gwa kubba Facebook page ateza gwedda zagenda ba nakyusa amanya era asigata ina kyafunyemu naye wana ngenda kubba page njibye imagine omuntu yali Ashbaga Kato gwe ngojukira Ashbaga Kato yani nga bwe yali amazima toza kubanga ateka omuntu kati ayogera agamba ngenda kubba page najibba nawe yanga akoze ekyamaanyi ngeri bamugoba yatugamba mbu bampadde ente muze yampadde ente nzeranga wadde byange biwedde kati nalaba mbu alunda esimanya German Shepherd zatunda naye azitunda bani abazigula yalonda ebibawa byeyo nabirondeyo mu kibira nabituma amanya mu German Shepherd ensi ya Uganda ya mulema muganda waffe ngate Ashbaga Kato yali wa amaanyi gwe Ashbaga Kato yali wa amaanyi gwe naye kati mbutufu nonya nomukulu wali nabula yagenda simana atayipulo bozo byembo simanya ghetto must right simanya light the ghetto era yagenda kubira mwaka sente bamusule musajja watu bayagweyo bayagenda ununa oba batireyo ne basula Ashbaga Kato enkunga ne zirya muganda wa festumanyi naye tumusabire kati ne bano ba Mwajidini Sanya nobe balimu musajja yagala kuba amazo kuba fotola abononye General Museveni just kubonona abajjeko se katamuti asobola kuba kyemwogera ensi ne bawulira kyebadda kuzo Olivia ne Olivia nabeera mugezi n'akabuuka mbwekwe kati Mwajidini Sanya kaguddemu akali wakati bwe baba ali omwatagala musajja watwadde na data kavaamu nenga tubere focused kati bano wa Machete basajja ba maanyi abo General Museveni ate ababala bakateka konja balababo bantwala abo kati bazira bagwanga abo General Museveni bwabalaba bantwala byaddamu netubasali baganda baffe bajja kuvaayo ojja kulaba ensi yaffe bwetereera anaffe tubongera amaanyi tubongere mu pressure twagaye bongere okuguma ekibuli bongere okuteeka General Museveni ku bunkenke ate abe nga tutereeza eggwanga laffe mwera